Owa mwali mumanyiza gangu gambye lunaku lwe nave buddu. Nzijukira nsoko gendi na bugabo ngaliyo disco bagita vibrations. Twatuuka nga kuliko oluyimba lw'omutanda. Sina kintu kye neesunganga kwambala uniform mulundi gwakubiri ya second. Bannange nalindi awo nga nakasoma obunaku nga buubwo nga uniform tebagimpadde. Nina yambala uniform nengenda nkomawo mu paaka gye nali njiribira mu bulugabire. Wayinza n'okuba waliwo abaali bakwogerera isomo gyalema. Paaka yakuba enduulu. Abage mujja mukalabe kaakano. Nali mu karaoke omwo nga nze bantuuma Paulo Kafeero. Anti nze nga nkutuulira mu nnyimba za Kafeero n'enkataga bukatazi. Twatambuzanga bigero genda kuyikweta n'embaziira ttone ne tuvaayo nga tutambuza bigero okudde waka. Enjala n'egenda eruma ffe. Nze omusajja yasooka okumpa sente nnyingi baali bamuyita Kajaju Bashiru yantwala eggulama n'ampa emitwalo 10. Sente n'empunga. Nze nali sikwatanga ku sente nnyingi ng'ezo. Fireboy aze babuuza walimbw ani DJ wakabyali e Uganda ajja featuring ne Fireboy. Bagenda okukeberakeberanga n'akamala okuggala ekkubo. Nakakubba endongo eggadde ekkubo. Bagamba mbu Suna Ben ow'ekinyaanyanya bantaddeeko tugenze mu press conference ntudde ne Fireboy ng'ali wano ndi wano. Nina ekisa ky'okwagalwa nkyebaza Mukama Katonda. N'omukisa gw'okwagalwa. Nkijjukirira ddala ne mu Nassale bwe nali nga nsoma n'abaana bwe twafulumanga nga bagamba mbu tugende otuzannyise. Kati gamba ate nze tuli bato ffenna nze mbubazannyisa ntya. Kati nga tandika obazza mbondingo gamba go bagenda balya. Essanyu libera ku ssomero lwendi lwesisomera nga abaana bamanyi. Wadde mukadde wange yagenda naye yagenda si musanyufu. Omutima gwe yagenda anyiigidde abantu. Kituufu. Abampisa mu mbeera efaanana bwetyo. Era Shirwa aba alina omutima omubi. Katonda ono yakola omusajja oyo agukweka bulungi. Kubanga si ekyo bamuwaayiriza. Shirwa aba kituufu alina omutima omubi. Simanyi ddi bw'agulaga. Neebaza Mukama nti olukisakisa luzze lunzungirako bwe lutyo. Nga simanyi wajje luvudde. Oli ku program Emboozi Teba Nkadde katukenkuka ebyedda mu bye muyita ebikadde. Otyo Emboozi Teba Nkadde kwaniriza ssebo nnyabo andaba. Olunaku olwaleero nina omukulu Dine Kazitakula Kagatakula Suna Ben omusajja ono yaleeta ekintu ekyenjawulo mu DJ industry. Nti yajja n'enkuba eyiye ate abantu bangi nabo ne bagikola ki ne bagiyiga nebuna okuviira ddala eri ebuddu mu Masaka nejja neyingira Kampala omusajja n'awamba. Omusajja ono ebyaddala w'amaanyi okusinziira ku DJ industry Uganda okuva gyevudde emabega. Omusajja ono si mulala Suna Ben. Suna Ben tugenda kwogera naye atunyumize emboozi y'olugendo lw'okuyingira endongo ne talenti endala ez'enjawulo ezize zirabwa kuba omusajja ono takola kintu kimu ebintu bingi by'amanyi mu art industry. Suna Ben. Sebo. Nsanyusa okulaba sebo ku Mboozi Teba Nkadde. Nange nsanyusa okulaba. Abantu beewuunya nnyo. Bagamba omusajja ono byakola yabitandika atya? Yabiyingira atya? Oba kati Suna Ben katandikire wano. Mu ntandikwa ng'okula wali oyagala kubeera muyimbi wali oyagala beera DJ kiki ekya wali okula bulamu bwatandika butya okuyingira industry obeere ng'okola ebintu bingi? Balamusizaako mikwano gyange mwena abatulaba ku Mboozi Teba Nkadde. Nange nsanyuse nnyo okubaako wano olunaku olwaleero. Nze amanya gange nze Suna Ben era ne ku bbaluwa y'abatiisimu ge galiko abamu bawulira Suna Ben balowooza nti nno nti nayongeramu nagakyusa nti ng'abavubuka bwe bakyusa amannya nedda gego ge bantuuma ewaka era ge nasigaza ye mannya ge gennyini ewaawo. Ewaka eyo nazaalibwa mu maka g'omwami Kayondo John omugenzi olwaleero n'omukyala Namata Proscovia yakanfaako myezi mitono nnyo emabega naye kitalo
kama mbadde muyita nnyo mukyala Kayondo era nkyeyita mutani wa mukyala Kayondo ekyo siri kijjawo kubanga era wekiri ansigalako ku mutima kati nazaalibwa mu maka ga bannakatemba ababiri mukyala Kayondo yali munnakatemba ne taata wange munnakatemba kati mwami Kayondo ne mukyala Kayondo era nali nyumyako ne mama ne mubuuza nangamba nti nno bwe basinkanira mu kibiina kya Katemba nga bw'oyinza okubanga muli mu kibiina kya Katemba muzannya ne mugenda mukwataganira eyo talenti ze zaabagatta ne bakwataganira bali mu bibiina bya njawulo ne bajja ne begattanya kati nze nava mu bannakatemba ababiri omwami Kayondo ne mukyala Namata Proscovia so kati ne banzaala taata waffe nze nagenda okuzaalibwa nasanga taata wange ayina disco nga bagiyita Smart Sound ndaba taata wange yalinga musajja mbu yabeeranga musajja mwambazi ng'anyirira nnyo kati ne bamukazaako erinnya lya Smart naye bwe yatandika emirimu gye n'atandikawo disco kuba yagyagalanga nnyo n'agiyita Smart Sound kati nze agenda okutegeera waka nga ndabawo emizindaalo era nagenda okudda engulu nga ntegeera bulungi nga bagamba mbu disco ya Smart akabi esinga okukuba mu kibuga ky'e Masaka kati taata wange yali mukubi wa bidongo kati nakula njagala nnyo omulimu ogwo olw'ensonga taata wange yagukolanga kati nga nange nga gunsika era nzijukira nnyo ebiseera taata wange bwe yabanga ayinayo ekyuma ekipya kyaguze bapanganga ebidongo ebyo ewaka ne batesitingamu okuwulira kyongeddemu value ki kyebaba baleese kati bagendanga ne bagenda bampa ekikema ekyamaanyi nga babitesitinga ku makya kyokka nga ate mba nina okugenda ku ssomero toyagala genda ku ssomero kati ng'era njiye embeerawo mu bwangu ddala ennemeze ewaka oba olwale nerwazalwaza nga nabanga ntuuka mu lujja nga nekwata bulubuto n'okuwayiriza nti bakugobya kiki obadde ki balete kano mumuyengera ebiki nga bayengayenga ebintu eyo nga nekaza nga mbinywa nga ngenda mundu okuwummulako mpummulayo eddakiika 4 obudde obugenda ku ssomero buggwayo nga nfuluma nga nesitamya ku lubalazaawo ne batesitinga eno bebagira omuzinda halo endongo olwasimbukanga saabandalangayo kalakita y'obulwadde saagirwangamu nga ngibuukamu nga balowooza eddagala lyerikoze nga balowooza eddagala labwe erikoze nnyo kumbe nabanga mulamu nga mpulira njagala nnyo endongo mu kukula nayagala nnyo okukola omulimu ogw'obwa bayita batya nayagala nnyo okubeera ow'amasannyalaze era nze nayiga okutandika wayalingi nga sibisomanga nako nenjiga wiring nze nga nsobola okuwayalingira ddala ebintu okutestinga ebintu ebyo ndowooza babiwayalingira awo ng'olaba babiwayalinganga nga ndaba era kati tebyabeeranga awo ewaka naye waliwo oluusi waliwo ebiseera bye babireetanga ne bibeerawo ewaka ng'omwezi naye bagendanga okubizzaayo nga buli we beemululamu bwe bati ngambako kyenzijjayo nenkiteekako mu masannyalaze awo nendaba bwekyaka ebitaala bino ebyekyusakyusanga nagenda nga weteekako masannyalaze bwe ebyekyusaawo ngenda essanyu linzita bagira nga mbizzaayo so kati nenkula nga njagala nnyo okubeera ow'amasannyalaze ekintu n'okiyingira bwotyo nenjagala nnyo amasannyalaze era gwe mulimu gwe nasinga okwagalira ddala mu bulamu bwange wagukolako nagwo nentuuka nenguyiga nga sinaba nakugusoma kati wenkula njagala okusoma amasannyalaze bwe namala P7 nga ngamba mama totawaana kugira ntwalira ddala amasannyalaze bamugamba nti no koosi eno si yakuzannyirako omuntu wakiri kamala okusoma siniya ey'okuna alyoka agiyingire nga koosi eyo si nnyangu yalimu ebibalo ng'erimu ebibalobalo kakati mukadde wange engeri maama gyali nti taata waffe yatufaako nga tukyali bato katwakula ne maama era yatuyambako okutuweerera kati n'ebidongo ebyo taata bye yaleka yabirekera omwami nga bamuyita Nyanzi era mwami Nyanzi gyali mwami Nyanzi oyo n'atuyambako okutuweerera era atuvugira ddala kuba nze taata wange yafa ndi mu senior P primary 3
kati nantwazaako mpaka mu P7 bwe natuuka mu kyomusanvu awo wagambira mama wa kutwala masanyalaze kyokka nga ne ssente yatakyayina kubanga ekiseera kyatuuka omwami Nyanzi emirimu gy'okuddukanya ebidongo ebyo nga naye afuse musajja n'agirekeraawo ebyuma n'abikomyawo n'abiddiza maama. Kati maama yalwawo nnyo okufuna omuntu agenda okuddukanya ebidongo ebyo. Okusoma kwaffe ne kugenda kutabangukira awo. Kati awo naviirawo ne ngenda ku street. Mutandika okuyiiya obulamu. Nembeera ku street naye nga si nnyo bano ba street kid abasuulanga mu bigundi, nze nga nagendanga n'enjiri bayiba mu street mu park eyo naye nga nzirayo waka emala nenzirayo waka era nga bamanyi akaana kakayondo kakalaba kagenda ne kayiriba. Kanatuuka ekiseera ne ngamba maama naye lwaki egundi ebidongo bino tobimpa n'entandika n'embiddukanya naye nga bwolaba bisaba gyebiri mu sitowa bitereke nga gyebiri maama n'agaana ng'alaba mulimba ndi mwana muto bayinza n'obikubbako kyali kyangu. Kati mu kuyiribayiriba eyo mu paaka nasangayo omwami bamuyita Abedi. Omwami Abedi oyo yalina akadisiko ke nga katinitini awo ne mufuula mukwano gwange nga ngenda waawo n'enyiganyiga obuyimba obuwe ng'alinawo obudongo awo ne saaluuni. Kati mwami Abedi oyo bw'afuuka mukwano gwange ne mubuulira ne mugamba nti nno naffe nno ewaka tulinayo ebidongo eyo naye maama wange ono tayinza kukkiriza nze bimpa ndi mwana muto. Kaakati Abedi nankulemberamu ne tugenda ewa maama. Maama nakkiriza n'atukwasa ebyuma ebyo ng'abimpadde lwa Abedi kuba Abedi yali musajja mukulu. Kaakati ne tubeera nabyo ne tujjakoko emizindaalo egimu emitono ne tugiteeka nga tugifulumya wabweru ne tufunayo n'akabaawo ne tuteekako teepu ka bizinensi. Byali bya teepu ebiseera ebyo CD tezinnajja. CD nga tezinnazira amaanyi nnyo olwo omulembe gw'amayinja gwali gumaze okugira okubeera nga bagujjawo nga gubula. Gali amayinja amanene. Amayinja gano amanene. Kati amayinja ago amanene bwe gaggwako teepu ne zitandika okukyaka. Era ennyimba zaafulumiranga ku teepu ezisinga obungi. Kaakati teepu ezo nga tuzitunda. Natandika ne teepu zaalinga 8. Ng'okola mix ezizo? Nedda. Nga teepu z'abayimbi bano abayimbi abaaliwo zaafulumiranga ku teepu tewali nga CD nzijukira. Kituufu ddala. Kati zaafulumiranga ku teepu kakati nga ofuna ennyimba teepu eziba zikyasa ebiseera ebyo nga z'osuubulayo zokka. Ne tuziteeka ku kabaawo awo nalina akabaawo kange awo. Ng'ozipangako bw'oti kubaako n'ekifaananyi. Kakati nalina eddirisa ku saaluuni eyo Abedi we yanteeka kati nga nze bwe nzijja nga nze ntula wano ku sayidi eno eriko gundi eriko teepu n'ennyiga obuyimba awo ne buyimba kati oli bw'awulira oluyimba oluba luliko nga lumukutta omubabiro ng'akyama teepu yameka bamugamba ya 1500 ng'ajja ng'agigula asuubulanga singi 1000 nga tulyako 5. Kati nze natandikira awo nga nze ngezaako okulaba nga nfunayo teepu eziba ez'omuzinzi ezikyamukiriza abantu kubanga baalanganga ku gundi ku leediyo ne bagamba ennaku z'omwezi bweziti Fred Sebatta agenda kufulumya alubamu ye Baana Bange gundi agenda kufulumya gundi alubamu ye Gwanga Mujje. Sebatta agenda kufulumya alubamu ye Gwanga Mujje. Kati nga n'obuyimba awo babukubakubakawo kati awo nga bagamba tululinze era ne ku leediyo tebaalukubanga naddumalayo baalukubangako oluusi kitundu awo kati ate onoogula kinga byonna kati nga lwefulumye abantu nga bakeera ku matundiro okujja okugula teepu eyo kati nammwe bwe yafulumanga mwakeera nga 12 kufulumya muzindaalo ne muteekawo kati buli ebanga ayitawo mpa ku teepu buziba nga mutundidde ddala. Ka bizinensi ako tekaakulaakulana nnyo kabeeranga bubeezi bwe kati awo nga kaluzunzozunzo. Mu paaka mwe nakoleranga mwalingamu aba Midland nga basuubuza. Midland nga basuubuza waalingawo omukyala
bamuyitanga Grace. Grace ng'atuulamu nga yanzikiriza nga nsobola okugendayo nenzijjayo teepu nenzijja nenjiguza omuntu tonnamuwa ssente n'olyoka omutwalira. Kitegedde bulungi. Nga sinamuwa ssente nengendayo nampa teepu ojja n'otunda nenzijja nenjiguza omuntu mala ogimuguza nemutwalira olukumi lwe. Kati nembeezaawo obulamu bwe ntyo. Entambula kati nyingira ebidongo kuba abavubuka abajjanga okungulagulako obuteeputeepu abadijja abo baba ne bugigizi jangu wano kugenda kuba gundi egenda sound disk egenda kuba eno wewe ati kati najja ate naffe kati ng'ebidongo gye baali babituwadde maama nga tufunaafuna obulimo olimawo ne tugenda ne tukola ne ngenda nkaza ebidongo ebyo naye nga tukuba bidongo bya teepu kati nakubanga nnyo session y'omukolo eyo era banjagalanga nnyo nga naye babeera bana ba disk ez'amaanyi nga baba nga bafunyeyo batandika okulowooza katabani ka mukyaka kayondo kakola bulungi nga bandeeta nalina akaana kato nga kampi nga oluusi banterawo kuleeti neninnyako ebidongo okutuuka ddeeke nga naye baba headphone ng'ekaaba mubeera no forwarding no rewinding olimba olutuukako ng'oplaying kunyiga next teyali kabya next nga tewali forwarding rewinding play rewinding play forward play bw'otuukawo n'eruggwako ng'okola kingo kati weruggwa ng'okyagira okyanoonya kati tebyakusirikangako olina okubeera ogundi omwangu oteekateeka mangu ennyimba oziteekateeka mangu nga gundi luno luba lwakatandika oba oyimbisa luno ng'olina okuba ng'olinawo wakiteepu enteeketeeka eŋŋannya zosobola okuteekamu awo mangu gaziika ennyimba z'okola kizeweetaaga kale kaali kaseera kakatuubagiro k'amaanyi kati terirya BPM tiwaliwo BPM twategulanga buteguzi naye ng'era kinyuma nga binyuma kubanga era bye byaliwo awo ganga ogerageranya ennyimba noga luteeka okuyingira mu luno kati gye byagenda bitambula awo batandika okufulumyayo egundi deeke nga zirina pitch deeke za teepu nga zirina pitch kati nga ne kanobu kabeerawo wano we kati nga okanyola ne kagira nga kakulaga nti kati wano lubeera mu nnomo wano kati nga bwogiramu oba olusiza oba okagendezezaamu kati awo abaana abagezigezi awo batandika okuba endongosebwa eya pitch naye ng'akubisa teepu walingawo omuvubuka bamuyitanga DJ Peter ng'akola ku disco bagiyita Texas nga DJ Peter oyo akubira ddala teepu ng'akwata piiki nga tumwegomba ng'akola bulungi nnyo ebintu bye wabula nga tetunnaba kubeera nga tuyingira omulembe gwa piiki ogwo okugukwatira ku teepu kati ate CD zitandika okujja zitandikiriza okujjaawo waliwo sound eyajjaawo nga mpya bagiyita Twins eyatandika okujja eyajja ne CD n'amayinja omulembe gw'amayinja gwatuuka ne gudda ate negugenda gudda nga gundi nga Twins disc zenge tayina mayinja gundi ng'erina amayinja nga ba DJ Ponsi nga bakuba amayinja ne tutula ne tugaba bannange naffe tuligakubako walingawo disco yavanga Kampala eno nga bagiyita Vibrations ng'egenda nejje Masaka eyo enabugabo naye ng'ebisajja bikola ku Vibrations nga byeyagala bibeera binyirira bannange inspiration ogijjeeyo ebisajja byeyagala nga biba binyirira kati ebiseera ebyo balagadi abayimbi nga batandise okubeera nga nabo bakyaka bavaayo olwo ba Emplorando bakuba balagadi ba Mentoni Sama nga bakuba ba Mad Tiger walinga alina akavuka keyayimbangako nga kayita Black Jeno namubuuza nangamba nti kamufaako Black Jeno waliwo ne Small Axe Small Axe bannange nga bakubalaga gwe ba Lady Bantoni Tone Lady Bantoni waleetera kakayimba kitegeera kati awo tugenda bajjange nabugabaawo nga ffe ekitututeyo kulaba ebyuma ebiva e Kampala byo biba bikola biba bitya abasajja bayalinganga disc nabugabo wano nzijukira wensoko gendi nabugabo nga aliyo disco bagiyita Vibrations twatuuka nga kuliko oluyimba lw'omutanda
alalala ngabanda jali ateredde nga balina obuzindalo butopu buno bu ivi buno basimbanga obusimbi nga bubaluka bupive bannange Mukama Katonda neŋŋamba nti wano ne malanvaawo bambika wabesibako nintuula nebidongo bwenti neŋŋamba kikino tuba tuli awo nga zireeta Mad Tiger Mad Tiger luwayera ng'akwata microphone nga bakuba freestyle bamentoni sama ekamba nyomeza abanga tuli luddawa kuzidabu dabu nga bola nti katuleeta abayimbi ne bakuba ku show kati ate nabugabo baleetanga buleesawo ba Mad Tiger nga bayimbira ku bidongo ebyo tebabeeranga na nnyimba oluusi ziri recorded naye nga babanga nazo mu mutwe nga babeera n'endongo zaabuyimba wano n'agenda ne wanaddamu oluyimba batambulanga oluusi n'ebitulaka byabwe byabanga akoze ennyo nga zibeera z'okusidi kati era agenda ngagamba gaba number 5 nekamanyumiza omukyala eyankola banange bamusakata kiboko nazimati bamusakata yakuula banje binyo nabamatiza asanga yola kati batasobola nengamba bana abasajja bagenda tukira wano nga sitepu ati baba bagiragiranya n'obagiragiranya sitepu bano ke baze vibration zikeze bana abantu bano basoke badde bali ina mwogero after Friday ngambozi kina joinzo kunyumya Masaka fe tewalinga nawe nga tuli buyanga ya utoto toina kyogamba okuvaawo yekati bino ebivuga bino ebyekinnansi byo biyigirawo era obiyiga munange laba ngenda mbeera mu paaka awo olowooza nno nalwawo nnyo mu paaka awo nabeerawo emyaka gyali 3 mu kuyiribwa ku street kakati mpulira nali nkomera mu P7 mpulira mbu waliyo ekibiina kya drum beat mbu kiweerera abaana kitendeka ebivuga kiweerera abaana abamanyi ebivuga kakati n'okutendeka kitendeka kakati nga ngenda ngamba maama wange ti maama nti wangi lwaki tetugenda n'onsabira ekibiina ekyo nange ne banyingiza nga nkyayagala okusoma bwe ndiba mbiyize nange balinzizayo n'ensoma maama nankulemberamu nantwala ew'omwami bamuyita Kibipade era ye director drum beat of Uganda ekyo ekibiina era kikyaliyo ne Masaka kikolera ddala bulungi nnyo mwami Pade nakkiriza okukola okuwandiisa kubanga yazannyanga mu kibiina kya Golden Sound ne taata wange kati yanzikiriza mangu teyagaana ati oyigire ebyo ebivuga nange nga banyingiza mu kibiina ekyo banyingira mu kibiina ekyo ntandika okukola nabo training nga siiga dances nga siiga ebivuga namalamu omwaka mulamba nga ndi mulala nga nsobola okuzina dances zonna amaganda lunyege ntogolo mwaga mbalu kizino kimandwa kitagulwo gonna kati nanga nze nga tulina kyongamba mu nsonga ezifaanaganako zityo munange Master Pade nga mbuuza nti munange nkukolere ki bankati banno bo basoma ate gwe nkulaba oli wa bidongo oveeno bwojja wano mu training muga Master njagala kuddayo ku ssomero kyamukanga nno kuba ayita kinsuubira nakivaamu sajja eyo yatetenkanya nnyo ku myaka kugundi ku kaseera ke nali maze nga sisoma nantetenkanya nantwala mu senior 2 ku ssomero bagita Exodus mbambi yayogera nabo ne bampa okutwala mu senior nange ne muga Master sijja kuswaza ngenda kufaayo nsoma bulungi Sina kintu kye neesunganga kwambala uniform mulundi gwa kubiri ya second. Banange nalindi awo nga nakasoma obunaku nga bubu nga uniform tebagimpadde. Nina yambala uniform nengenda nkomawo mu paaka gye nali njiribira mu bulugabire. Wayinza n'okuba waliwo abaali bakwogerera isomo gyale mali. Paaka yakuba enduulu. Abage mujja mukalabe kaakano. Kakati munange eyo gye nayigira ebivuga era mu 2002 nfuna nfuna omukisa ogugendako gundi e Sweden omulundi ogusookedde ddala ngende Sweden
twali tugenzeyo bayita cultural exchange program tugenzeyo twalira ddala eyo sebo nga tugenzeyo kwolesa ebitone byaffe ebya culture Uganda twavaayo nga ba planets bakavaayo omwaka oguwedde kati ne bazzayo drum beat namugenda twagenda abaana 8 nenfuna omukisa nga kwabo nange nina okubaako kuba nali mmanyi nnyo ebintu ebyo n'olunaku olwaleero era mbimanyi era okyabimanyi kulaba bisunasuna nakulaba ku madinda tutudde nga mbikutte ebyo nambikubanzibiriza kati nagenda nentransforming ebintu ebyo nze nembikwata nembijja eri gye byali nengenda ate mbireeta mu mulimo guno ogw'obwa DJ awo no ne gugenda gujabagira nsonga lwaki wakola trend eyi wasettinga trend eyiyo bwino obudinde engeri gye bunyumira mu mix kitegeera gwe tatanugabana ate obudinde bwennyini obo nyini sigamba nti no bwe buno obudinde obukolerere wabula ge gali amadinda gennyini nze zonna oti nze nazerikodingira wazekolera then nozikozesa nga sample nenziteekamu nga samples mu gundi omwo era abantu bagenda ne batunuulira nga mbikuba ne bagamba nti naye bannanga bayinza n'okuba babinoonya nga abazungu abakola ekyuma kino bakimanyi nti eno mu Uganda waliyo abantu ababikozesa kye batabirowooleza kitabulanga gye bwayagadde kakati ebidongo byaffe birina envuga gye byavugangamu nnazzi kuno nga tubibeeramu abantu b'e Masaka kuviira ddala amabega bayagalanga nnyo endongo entabule era ennyimba basudde bazikubanga ogenda okulyanga omwana w'e Masaka ng'ajongeddemu ekidongo oba mwali mumanyiza gangu gambye olunaku lwe nava ebuddu alalalalaga ng'ekintu kitabukira ddala kyanyumiranga ddala munnange ntambula nsomako kyensobodde awo nyingira newagula ewa masterpad envaayo nyingira kaliyoki tandika okukola kaliyoki sajjako kigere namukolanga ate eno bwe nsoma nsomye senior 6 njikubye wali bwe mara senior 6 nfuna omukisa ogugenda ku radio mwami Dickson Sengonzi yantwala ku radio yandaba mu kaliyoki radio Equator eri Masaka yali radio yaffe ye Masaka nga tegambwako munange ngenze ku radio olutuuka ku radio banyaniriza n'amaanyi kuba nali Kampala nali sitanga maze okukola gundi ebyafaayo mu kaliyoki kubanga nze nakwata art drama nemutwala mu kaliyoki ng'ennyimba ezisinga tumala kuziwa musingi gwa drama ng'ennyimba ezisinga tuba lutambula nga tuluzannyiramu musooka kuzannya ne mupozinga namwawo mupozingamu ne musooka mwewolobulamu ne mwetwala ne mugirako mwekubye ebigwe kati ng'abantu basanyuka we twakoleranga abantu bajjulanga buli gurupu gye nabeerangamu nasooka kukolera mu gurupu bagita Club Idols neetutumuka nnyo ne banzibamu Idols ne bantwala gundi enda bagita Tropical Angels ne bantwala nemba nga nze njikulira n'omusajja ebbaala ye neekola omusajja nanjagala nnyo oyo n'atuuka okuŋŋamba nti nno ŋŋenda kusasuliranga wosula ku ssente zosasula ku ssomero ngenda kusasulirangako amakkati ate era banange essomero gye nali nsomeramu gye nagenda kuba ku Exodus navaayo nengenda ku Stella Malis Stella Malis balinga bansasulirako amakkati naye oli nannyini wa Tropicana naŋŋamba bajja kunsasuliranga amakkati kitegeeza nze natwalangayo amakkati ge yampanga nga eri essomero nayo linnyongererezaako neneeyagalira ddala nensomaawo nemala sinya 6 ng'obulamu bulungi kakati nyingira obulamu bwa radio bwe nyingira radio nali nina ate okuva mu kaliyoki bwe nali nakamala sinya 6 nafuna omulimu kwa iwe teekawe gye nakoleranga kaliyoki ne bampa omulimu mu kiyungwawo omulimu omutuufu gwe nali kola kwa iwe nange nali sigumanyi naye nga wendi nga mbaawo obuuzi okolerawo nga nze wendi era bagumpa lwakuba nti nakolerangawo kaliyoki nga njagalwa nina ekisa kyokwagalwa nkyebaza Mukama Katonda n'omukisa gw'okwagalwa nti nkijjukirira ddala ne mu nassale bwe nali nga nsoma n'abaana bwe twafulumanga nga bagamba mutugende otuzannyise kati gamba ate nze tuli bato ffenna nze mubazanyisa ntya kati nga tandika obaza mbondingo gamba go bagenda balya
essanyu libera ku ssomero wendiro lwesisomera nga abaana bamanyi yoyigira n'amaloboozi amaloboozi g'ebisolo twaliza muli tunomanya amaloboozi g'enva eddoboozi ly'enva eryo oba nedda olabika ebintu ebyo biri ku CDC gwabikola amaloboozi ago downloading gabayo ag'ebisolo gabayo kakati nebaza mukama yampa ekisa ky'okwagala okuviira ddala mu buto era kintambuliddeko nze n'olunaku olwaleero olaba nze ebintu ebinsoomooza n'ebinwanyisa bingi naye teri kintu kinkubye kigwo munnange olaba nze nfuna abantu abanwanyisa ono n'akwekiikamu ne babaawo challenge ejja n'ogamba eno endekawa n'omuntu gw'obadde omanyidde ddala ogenda okulaba munnange nga osigaddewo ekisa ekyo nkyebaliza mukama era mukama nkusaba ontambulizaawo nga nange bwe neekwata obulungi kaakati nyingira rediyo awo wali akatubagiro nali sisobola kuddayo mu kukola kaliyoki wange bamanyi eri oli mu kulya luvimbo sente ofuna nyingi bamanyi omukozi wa rediyo gw'omumanyi ng'agambikako ali mu kaliyoki okuvimba okwabeeranga wali naye nga kasente twabalabanga abaana nga beeyagala walingayo gayi nga bamuyita Ken Smart walingangayo omulenzi nga bamuyita DJ Morgan nga twegomba kalabangala ogenda otuukayo dage bo bali omanyi bwe basavaivinga kati ate ffe abapya baali bakajja twasanga obuzibu bw'amaanyi ng'akasente tewali naye ng'ate abantu bakola ki bakakufaananya twatambuzanga bigero okugenda ku Ikweta n'embaziira ttone ne tuvaayo nga era tutambuza bigero okudda ewaka enjala n'egenda eruma ffe twatandikanga okwebbirira nga wabeerayo obusho obuli eyewala eyo obwakaliyoki nga tugenda ne tubukola ne tuteyanjulayo nti nno yeffe kati ekiseera embeera aliwo ebiseera by'edda ng'omuntu bw'oba nga teweeyogeddeko nti nze gundi naddanga okola ku leediyo nga tasobola kukumanya ate nga neogamba nti yenze bala tebamanyi nnyo bya vidiyo oli wa ku leediyo kubanga odiyo ye yasinganga okutambula kabebeeye n'abayimbi bano tubatye nnyo abasajja nga bamatiya kakumirizi ba Fred Sebatta bamatiya Lwima abo abaatunda amannya gaabwe ne feesi zaabwe nga bazitundiranga ku compact kungulu kaseti ng'ekifaananyi kye baakisanga kungulu n'olaba kafeero nti yooyo kyokka ate era nga tebinnabawera teebu zaabwe zaafulumanga naye basooka bawandiikako na buwandiisi Sebatta ne bamatendo promoted singers ne bakubako nga tekubaako kagita wewale nnyo nga tekubaako kifaananyi kya muntu tekinologi yagenda nga akyukakyuka bukyusikyusi okutandika okuteekako ekifaananyi bamulabe kyono kafeero ekifaananyi kyatandikira mu black and white waliwo abasajja abaali abagezigezi baatugamba mbu baatuulanga awo ku Naire Theatre awo abatandiikirizanga kati ng'asobola okutunuulira kafeero bw'ati n'akuba ekifaananyi kye bwe bati n'akisiiga bw'ati kati leero ofuna ekifaananyi olinaga kasajja kano kali kakafaanana kati naye ng'oli yakasiize kalina enkoofiira yabadde mugezigezi nti ono kafeero kati munnange abasajja ne bagenda batambula bati kati naffe bwe twagendanga ne tugendeyo mu byalo ne tukubakubayo ne tukolerayo kaliyoki ne batamanya nti nabe baffe ne tudda kati nze nali mu kaliyoki omwo nga nze bantuuma Paulo Kafeero anti nze nga nkutuulira mu nnyimba za Kafeero n'enkataga bukatazi nakwatanga enkoofiira n'engenda ngiwumuza ku mutwe kujjoba nensooka nkuba bulungi ekikalu nensooka mputa leero navuddeyo obukunjaje mutyangazi jangu era n'ejjita nzizeeko tabaaza njiri nafuuka muntu mulamu baana basebe yali omukonyi w'endigi zonna ndipo naziga enjoka nkulabira olubalama erukwata akati kati nga engeri gye nali mmanyi n'amazina amaganda kati nga wano mu interlude wano nga ngalinnya enuunavuga ne bagamba akaana kali entertaining kati enjala ng'etuluma nga twebbiira ntukola kaliyoki w'ebbali bwe tudde eno bwe twesaanyasaanya Mukama Katonda n'atuweera ekisa ku leediyo Ikweta ne tukolerako erinnya kati namukuba mixes kakati ku leediyo Ikweta okwo kwe tutandikira okukubira endongo ya mixi twafuna omukisa ate nafuna na linnya kinyaanyanya linnya ly'ekinyaanya ly'e Kampala kakati twabiyitanga limikisi e Masaka kakati twabitandikiriza ne Muganda ngoyo Mbaziira Ttone okubiteeka ku mpewo ebintu ebyo baabivumiriranga
kubanga ninga ate waliwo n'ababyagala nabeeranga mu mbaga eyo gye twabeeranga ng'enfuufu efuumuuka kati tubissa ku mpewo be twasangako bennyini be baatandikirawo okukikuba bikkirizibwa n'ennyimba redio bagenda gikyawa bwe babikuba bwe tubikumaakuma bwe babikuba bwe tubikumaakuma bwe tubiremezaawo ne batuuka ne batuggyako llo nga baba bifunye abawagizi gamba n'obudde bwabwe nga batandise okutupangisa nga tugenda mu byalo eyo ne batuwaayo emitwalo 5 awo kugenda okukuba nemusabula remix twalina mukwano gwaffe awo naye yakubanga remix bamuyita DJ Masco twakolanga ne ku radio Equator kati nga yamanyi okutegeka ebivulu n'atwala mu byalo eyo nemukomawo n'abawaayo omutwalo akasanvu akanaana nga tweyagala waliyo ne Samurai Samurai gyali era naye yakola omulimu gw'amaanyi okutumbula music remix e Masaka DJ Samurai DJ Chale waliwo ne gwe nawuliranga bamuyitanga Black Jesus bange ndongo n'agiyisika pitch obugambo nga mutemu obugambo gambo ne mumuteekamu kigenda kuddawa ebyo twabyogeranga n'embaziira ebyo amaloboozi ago twagogeranga n'embaziira kakati nno ndongo negenda etabukira ddala laba radio Buddu ate tujjawo kuyikwe tetutwala era ekintu kino kikoledde ddala tusimbula endongo ku radio Buddu wano nga tewali agambayo naye radio Buddu ne Kampala yali etuuka twongera okugaziya network okugaziya kwamma tutuuka ekiseera nga Masaka batupangisiza ddala mitwalo 10 mitwalo 8 ng'ogenda n'okuba endongo nze omusajja yasooka okumpa sente nyingi baali bamuyita Kajaju Bashiru yantwala eggulama nampa emitwalo 10 sente n'empunga nze nali sikwatanga ku sente nyingi ng'ezo Saji yazimpa sente nenoonya nensooka nekweka mu bitooke nensooka ndabanga ababbi bangoberera otyo zibalira Kajaju yampa emitwalo 10 musajja gwe Kajaju weebale musajja oyo abeera bwayise atunda bibajje wa furniture Kajaju sente ezo zewampa zaali zigenda kunsuula eddalu musajja emitwalo 10 nawunga nensooka mbula ekkubo ne limbula nayina akasimu kangaawo nenkubira maama ng'olabanga gwe balaba bandaba nenkubira maama ne mugamba nfunye obuzima nga omusajja ampadde emitwalo 10 nekkubo simanyi kati nayita bayinza okunteega munnange nga ontandika okufuna essuubi mu mulimu ogwo nti gulabika gunaatambula tujja ku radio Buddu tukola bandi awo nga bampise ku Bukedde bwe nzija e Kampala ku Bukedde nze bampita eyampita ye yali manager wa Bukedde nga ye yammanyi naye nga abasigadde tebategeera bintu byange kibyotuleetera ntuuka ntandika okuba ebintu byange ku Bukedde engalo taba olwali kuyikwetta olwali ne ku Bukedde biki biki ebyo ebyomukyalo bye baleese wano kati obikola eri Masaka zikola kiwani e Kampala nensooka nentya negumya nenemezaako bannange bw'owuliranga ekintu ky'olina mu mutima gwo ng'olaba nti kina ng'owulira kyekikuwa emirembe okutambula nakyo nga tikina nga tikikosa muntu olemerako osanga oyinza okijjamu ekiramu atandika okutegeka obudongodongo awo ebulenga awo ng'abantu bajjula waliwo akafo nga bakayita Twins Pub banaye nga bakabooga abantu bennyini be bagamba jjajja totuzaawo awo sinoonyezaayo akasaawo awo nkasibye ekideeya mbagambye abaayi mujje tugire bannanga ekisaawe tekijjudde zijukira wakola jaamu awo olwajjaamu olwajja after lockdown yali jogizi after lockdown nga tusajja ku dde nga n'omutwalo bagusasula kati jaamu oyo yagenda okubaawo olwedde nali ndi mutala nnyo nga nina n'akamotoka kenvuga ka spasio nga sigambwako munnange Katonda n'agenda mpa ekisa nze nasooka okuva e Kampala okujja e Kampala muganda wange emaziza ttoni najja nansanga Busanzi oluvannyuma olwedde nze nina kyenkozeeko najja bwe yajja naye akayo ne tukagatta ne gwongera okwaka muba babiri munnange tuba tuli awo gigs ez'amaanyi zitandise okujja
bangasse ku gundi waliwo Fireboy aze babuuza walimbwani DJ wakabyali e Uganda ajja featuring ne Fireboy bagenda okukeberakeberanga nakamala okuggala ekkubo nakubendonga eggadde ekkubo bagamba mbu Suna Beni owekinyanyanya bantaddeko tugenze mu press conference ntudde ne Fireboy ngali wano ndi wano Nigeria gwe ng'amaanyi mangi injobulidde era abantu bannindirira ku stage nga naye n'ekituufu kyendeeta tebakitegeera naye nga bagamba katulabe ono omuntu gwe bagase ne Fireboy kikyagenda okukola Mukama nannyamba nenkola ebyenjawulo neŋŋenda neyambisa ebivuga obwongo bwange bwonna obwebasako eri n'ebivuga byonna bye nali mmanyi neŋŋenda mbugatta mu ndongo eno n'abasanyusa banteerayo ekigoma awo ngenze ekikubiddemu akadingi nange nagatta bwongo naye nali sijja kukolawo kyanjawulo kikubya wantunduulu naye wagamba kalicho instruments nze ngenda okutwala ngaekyokulwanyisa already biri byonna babimanyi baloja baaliwo basiriki Stewart kati nga ngenda kukola kyekipya baloja kye batagenda kukola ebyaddalo kati nga nina okumanya nti baloja bakabi we bali nange nina okujja n'ebyange bye bagenda nabo okudda wali bali batunule bagambe oba abasajja kayiiza onnange Katonda nayamba nze kati nokikuba bwotyo twakakola ne ba artist nakwabirako back stage ne ba international artists Diamond Platnumz twakola naye Kololo mu comedy store ne nkolako ne Awilo Longomba ne nkolako ne Fireboy twakolako tubaddeko gundi ne bagundi bangi abayimbi bangi international endongo y'ebinyanya etambudde tugitambuza amawanga segitegedde Mukama Katonda atuyambye olunaku lwe twasooka okugitwala egundi Dubai kyali kyasanyu nnyo gye tuli nze essanyu lye nafuna nalinga nga agenda okulinnya ennyonyi omulundi ogusooka kyokka nga si bwe kyali era abantu bwe bakirowooza nange ne mbalekerayo awo mbadde sikimanyi tetuba kunyumya ku mbuuzi eri oyiga otya ebivu nali nakagenda e Sweden emirundi ebiri kuba Sweden naddayo emirundi ebiri era nze nabeerako ekiseera nga mmanyi nnyo Stockholm okusinga Kampala mmanyi Stockholm okusinga Kampala kuba twagenda nga netumalayo emyezi 3 oli musajja wa mukisa nze nebaza Mukama nti olukisakisa luzze lunzungirako bwe lutyo nga simanyi wajje luvudde nzize ntambulira mu bigere bya okugamba mu bintu abaana aba Planet Kids mwe bali badde bayitira nebijja nga bintomera kati ku myaka gyange ne background yange ey'okuyiiya Sweden nandibadde noonyawo kikumyaka eddala era ddala kati twagenda e Dubai netukubayo endongo omundi ogwasooka netuddayo Dubai omundi ogwokubiri okukuba endongo netugenda e Cairo netukuba endongo netukuba endongo e Sharjah netukuba endongo e Qatar netukuba endongo e South Africa rudda wamu netukuba endongo e Sudani kati ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gw'omwenda tugenda London mugenda London omwezi ogujja tugenda London kati May omwaka ogujja tugenda Canada era kuba ndongo byonna kati ebirungi byonna obifunye kuba endongo kuba ebivuga kati zibu kibwosanze muga mwana amazima guno mulimu naguyingirira naye ebizo byensinze okulaba mu byebino kakati teri kintu kizibu nga celebrity life ekuba buli kaseera okeera ku makya ne bwoba ofuluma obufulumi bwoti mu nju notandika okupulaninga engeri gy'ogenda okulabikamu eri abantu n'opulaninga engeri gy'ogenda okuyita mu bantu okutuuka gy'olaga bonna buzibu olunaku olukedde ku makya ng'ensi ekutaddeko amaaso kikuyamba ate erudda kikuteeka ku bunkenke olunaku omuntu omumanyifu
ekizibu kisobola okutuukako nga waliwo abalala abatali bamanyifu nga babibaddemu naye nga tibirina nsonga biri awo naye gwe omumanyifu geza kikutuukako obutuusi bwekiti abantu bakifuulira ddala ensonga kyona beni nakola bwati okitegedde yolekeza embaddemu mubadde muziraba mubirabyerabyeko byonna nga bibibadde birabyera abantu bangi bazze babiyita naye kaakati waliwo abantu bangi ababadde babiyitamu bo olwokuba abalyeyo tewali yadda bisinga nawo ku bibyo tewali yadda abifanako yadda nno n'akamu n'akeddagala naye gwe mala ojjeyo omutego oti bakuba okubula okutta obusi abantu abakulwanyisa be bangi nti ofuuka serebu balina okumanya mukazi wo balina okumanya abaana bo balina okumanya gy'obeera kibyakola bamusezi bajja kino muganda wange omanyi okukera ku makya ne bagaa gundi wakoze kino nga gwe tonnakimanya okimanyi nakimanya oba n'okukikola tonnakikola tubangalira mu bulamu obwo obunkenke obutagambika ekikyenyinza okugamba muganda wange obutagambika olunaku lw'ozibizza lw'obala osobola okukeera ku makya nga tomanyi nansobi gye wakoze ogenda okukeera ku makya nga bakusomera omusango bakusomera omusango gwotakola kigwotalinako mutwe n'amagulu n'ogamba leero kati luno lubadde tusobola okukeera ku makya nga bwe tunyumiza emboozi wano omwana n'agenda atemamu akantu wano n'akagattagatta ennyingo ye n'agenda akatabw ati okusinziira ku kwagala kwe ye nga bw'aba akoze eki ne basooka bakuwolobolera awo omwezi nga mulamba nayogera bwati ekyana kyerabidde ennaku yakyo nogamba katonda weggulu noyogera mukama katonda mubaamu n'abavayo naga oyinza mutuusizaawo naye tanyogera naku tanebazanga naku bali abamulaba okitegeera ebizibu biringa ebizibu abantu bamanyi nti nno fe obulamu bwe tulimu twakimala nnyo mulina kuba na perfect tulina okuba nga twenyigira mu buli kantu akati gundi gwakati wavuddeyo okuyamba gundi akati wavuddeyo wano mukuyamba suna beni twawulidde DJ Mune Masaka yavudde accident kati tonayamba mukiraki nze mbeera nkolera kubuka eddaawo naye ofuluma booti n'osanga abantu abagala obuyambi nga bali awo balinga 8 ono wakati ono kyebale ku ssebo kakati n'omwana ono bwolaba sente zaigespecial zikyaganye nobiyiyayiya nga bwolabye omulala n'ogira munnange abaana bansuula mu nju ndi awo simanyi nakiddako naye munnange gwantaasa yeggwe wekka gwoganira bwoti olyokolengera abaana bali munnange natuuka yagenda ku wundi nendaba abaana bematira bwematiza ate yanyamba yakolaki sente ze banoze wano bakyamuli bakulonooza okutuukira ddala ewammwe gyobeerera ddala nawata enju ya mukadde wange nga nkyali mu mbeera enzibu yankabyanga amaziga buli lwe naddangayo ennaku nenuma yine ngamba omwana oyo alina ssente laba enju ya mukadde we banange twakolanga ku buddu nga tutulina ssente naye ng'enju ya maama terabika bulungi kati nga buli ebiyita bigamba akaana kakola ku leediyo obuddu kalina ssente naye eraba enju ya nnyina wako kati mukama katonda bwe yanyamba nentegulayo kasente nadduka mangu ewaka netereza enju ya mukyala Kayondo nengisaka amabaati amamyufu bulungi kati lumu nali nekwatira kavidiyo ewaka awo ekyana nekijja mu komenti teerako nnyoko tayirozi ku makumu tera nyoko tayirozi ku babalaza naawe lwaki muswala ngamba ono amanye enju bukuluma ngamba omwana amanye enju gyenjijje okugidusa wano buli kimu kifuuka ensonga ndefuna linnyo gwe naawe oswala teera nyoko tayirozi ku mabalaza nendowooza olumu muba mutya nogenda mu comment section zikuba abaana babeera omu bebasanga kakati ne bannange abali eyo olumu omuntu wandiika ebintu tutabiraba na biraba kubanga ebiriyo tubisuubira negativity eri mu comment ffe tuba tugimanyi nze wawaolega nti sijja kubikula nenerekereza olunabe osinziira ku post nomanya kati ekiri wansi owainga bakuli bulala noga nti asibiraba sibimanyi oli ayita nokakuleetera nga waganya okatunulako sunalabayo omusajja kyagambye okitegeera omwana asobola okugamba ekigambo nekikula ebyokulya emmere nali nakafiirwa maama wange
Mama yali nange Mukama Katonda. Ekivulu kya nalina ekivulu kye nali nzize nga nanga nga nkitesetese. Ekivulu kya lwa mukaaga. Kyokka maama wange ne muzika ku Lwokutaano. Bwe nali nkyali mu kanzunzu oyo n'ensazaamu ekivulu. Kakati abalabi b'ensonga abatali bamu ne batandika okuŋŋamba tosazaamu kivulu Abitex nankubira nga mpulidde osazaamu ekivulu nambuza mubadde musende mugamba mulimu miliyoni nga 47 nangamba oziwaddeyo zifo olina amagezi nanga ne maama wo tajja kusanyuka ng'alaba ogize kati ofiiridde omukadde wo ne sente bajjo nankubira nali twali mu lumbe walukagga najja nankuba akaama nangamba byonna bikole ntosazaamu ekivulu nimpulira neŋŋamba nindowooza kankirekeyo munange nga nkirekayo ekivulu nga ekivulu kibaayo munange abantu bajja ne babeera bangi abayitirivu kati nakuwulirira ekigambo enkeera omwana yasse nnyina alye sente yasaddaase nnyina yadde anoonya amawulire aganaatunda ekivulu oberabyeyoyo suuna saddaase nnyina ali akasente mwana omuli mutima n'ogamba ono omwana amanyi maama wange kyabadde gyendi oyinza dibadde basanyu nti kyebadde successful naye ebyo ebintu obiwulira amaziga gakuyitamu ono omwana ayogedde ekigambo kino amanyi obulumi omukazi ono kyabadde gyendi okubaawo ku bubeezi nga mpulira kimmala bumazi ekintu ekyo kikuwewulira ddala kisobola okuleeta nga owulira tokyagalana kugira ebintu binnyo bye twagala okukola nga twagala kuweesa abakadde baffe ekitiibwa naye kati ogamba kati mbikola anaabiraba n'asanyuka aliwa kitiibwa anaakifunira eyo gyali maama wange wakolanga akantu katono n'omulaba ng'akasanyukidde bambi n'ogulayo akamotoka n'omulaba nga ze nayingira n'atulako mu moto guno nagira navaamu nagira najja n'atulako eno ate kati eno ekitegeeza eno esinga kweri ebaddewo ng'olaba tabitegeera naye ng'era ayagala mbu akulaga embu muli bumu nange ojja onkulira akange envugemu oba nja kuli leka nkulimba nga nze myaka gino nvuga kati ebyo byokka n'otuulawo n'owulira ng'omisinga ebintu ebifaanaganako bwe biti kale nno kyeyogedde kyekyo obulamu bulungi eno naye bugenda ne bukalubirira olwa bw'oba nga tomanyi kukola ngambe senga oba muntu apapa okuddamu abantu oyinza okukyayibwa ensi eno bingi nnyo nnyo ekifo byotunulira n'ogamba nti nno sigenda kuwa ndowooza yange ku nsonga eno kanjireko egende bugenzi bwetyo oli niwaba ataddeyo comment tosobola mulumba individual oba muddiramu ku comment n'ogamba kati eno kamuleke waliwo oli akisukako noga naye ono kamugambeyo akagambo naye ebiseera ebisinga embeera yonna neebaawo ng'olina erinnya osooka kulowooza nnyo n'ogamba nti nno ngenda kulabika nti eri Obuganda ate n'ekirala obuzibu kuba na muntu nga toyina gw'oswalira kino kyo kizibu ati nze nalayo minisita omu alina akantu ke yataddeyo nga bamugamba abaana bali makindye abaana beekunamidde eggwanga abaana bakola bwetu alina bagamba abaana abo mumpe contacts zaabwe ngenda bakwata ngenda kukozesa poliisi eri eyo ebakwate kubanga omukazi takkirizibwa kukola mukazi munne ekintu bwe kiti n'akikubawo tewakalabye njaka kulaga nga tuvudde naye akubyeyo ekigambo n'asooka ayiwawo eggambo eryekano mukazi akkirizibwa gira bwati mukazi honorable okoze otya tulabye nnyo olina okubeera omwegendereza olina ekitiibwa ky'okuuma naddala ng'olina omuntu gw'oswalira obuzibu bwonna bwonna ebusingira ddala okubeera nga buva abantu amala googere oluusi ebigambo nga bwe walabye oluusi ne bakozesa obusungu okusalawo kubulwa omuntu gw'aswalira kati nze mbeera nnyo ne bakwano bange abo bakasuku tulina ebibozibozi bye tutera okunyumya bakubuuza ng'owulira oswala tulina ebibozi bye tutera okunyumya tugenda tutabukamu awo akati ebyana bigamba kino ekyana okuva mama wakyo bwe yafa kyasiriwaliro ddala
Nengamba bali be bakudriving amuleni obanga ekitegeeza mukadde wange ekitegeeza nabo bakimanyi kyomuntu obaako omuntu gw'otiirira noga nti maama wange banamulaba abateesa saggendo bamulage bino nti ayasobola okuonyumya ekibozi n'ogenda obako ekigambo kirega ekyana kyasiiba okuba mumaaso yaffe olinga yafuna tiketi kola buli kyoyagala so kati ngenda neŋŋamba nti bambi maama wange erinnya yaleka ddene n'omukululo lyetaaga okukuuma n'okuwa ekitiibwa oli n'akuvuma n'osirika busirisi n'obitunuulira naye badde musajja mugumu musajja mugumu mukama katonda ono oli musajja mugumu olw'ensasage yali y'amaanyi awo kufa kwa maama n'ekivvulu kati kufa kwa maama kati ngenjaga nkuye nti okufa kwa maama kwatuuka nga omutima gwange si mutereevu nga bali mukunjiribya biki byowali tomanyi ne ku gundi ne ku maiti ya maama nenjogererako nemutuma emirimu era n'agikolerawo mu bwangu nga yakalipootinga mukyaka ndogenze naye negyondese ondese mbuzi bunyamba towumula lwana ng'abasajja bandi bulala kati saasira omuntu eyali ayita mu mbeera efaanagana bwetyo kuba nze era mmanyi nti wadde mukadde wange yagenda naye yagenda si musanyufu omutima gwe yagenda anyiigidde abantu kituufu abampisa mu mbeera efaanana bwetyo bantu bakalu era esaga yange esaana neyigiriza abantu bangi kituufu Kitegeeza nti yali muntu omuntu mukazi muyombi oba ki byalimu abantu bangi yalinwana na kisaaganda ky'abantu nga bamulisaayo omu bwe bati nga ndi mukulwana na kisaaganda ky'abantu naye nga bamulisaayo omu bwe bati naye olaba ebyo nabyo Mukama yabikuyisa anti ekigambo teri kitaggwa kituukira ku nze okusinziira ku mbeera gye mbaddemu emabega awo ndaba olwaleero toyinza kugamba nti nno yenze olwaleero luno naye Mukama mulungi yeebale Wow. Kati suuna obudde bugayegaye adde njagala tufundikire naye nga twogera ku nsonga batya kati gwe badijje abali mu kutandika obutandisi oba bali Masaka oba bali Kampala obawaayo obubaka ki ne kyonna kiwandiyagadde okuyisaawo nti tunazingazinga mbozi teyanzeege mukwano gyange muli mutya naddala badijja batandika guno omulimu guno gwe tulimu bwe twagujjamu e Kampala nga abagulimu bangi ng'ate si gwa kitiibwa nga kati omulimu guno twagenda okugujjamu abagulimu baali bangi naye twateekawo obwongo obuyiiya ekintu ekitabaddeewo okusobola okubeera nga tugira tulabwa amangu mwalwana nno kintu kino mukirwaniridde twajja nga badijje balina ekintu kye balwanirira nali ndabako lumu interview ya DJ w'amaanyi bamita DJ Roger nkuwa ekitiibwa nga bamubuuza nti birubirwa byammwe ki maaso nga badijj Roger n'agamba nti twagala nnyo okutuuka ekiseera tulabeko ku DJ ng'ayimirira mu kisaawe muntu omu n'akikuba n'akyanaamiriza nga titugwerekeddwako bino by'abayimbi kubanga ebweru babikola ensonga enkulu DJ yakumwanyiza yazze nga ye n'agamba kati tulwana gye tulaga ku ekyo DJ Roger ndi wano okukutegeeza nti ekigambo kye wayogera ekyo oba essala gye wali osaba Katonda yagyanukula dda ng'agiyisa mu ffe abakuba endongo y'ebinyaanya nze ntimba endongo ku Makutano awo Makutano kiringa kisaawe abantu ne bajjula nga sitimbyewo muyimbi n'omu era nga tebalina muyimbi n'omu gwe bakola ki basuubira muganda ng'embazi ya Tone n'atimba endongo ku Summit awo nakyo kiringa kisaawe ne wajjula nga tewali muyimbi n'omu gwalanze waba abazze ku lulwe naye baba bamanyi nti ffe tuzze kuzina ensonga ebebaleese nyanya bye bituleese olw'ensonga omuganda wange ali eyo atandika buli bw'obanga obaako omulimu gw'oyingira kati nga guno obangako engeri gy'olowooza nti nno nzize na kipya ki ekigenda okunfuula ow'enjawulo kubanga eyo enjawulo eyo gy'oba otaddewo eyo yeeresawo gundi ne bayita ggwe yekusoolobya ku banno ffe twagenda okujja
nga ba DJ balina omuwendo gwa kasente ke babatemera era nga kebakolera oba kukoledde obuwumbi inafune bo balina gundi nti bara tosukka mitwalo bwegiti bannange ffe twabisukkako dda ekikyali bwe sinkana baka stage n'abayimbi abanene nga tukoledde sente ezimu oba ezisingako n'olw'ensonga eyo kyava ku ki nti twayiya tuzze tutya n'ekintu ekyenjawulo naawe ali eyo osobola okukeera ku makya n'ogamba nti nno gundi ngenda muyigirako ekintu wekiti oluvannyuma lwekimuyigirako ntaddemu ki ekyenjawulo ekyange ekigenda okundabira mu ngeri y'enjawulo kinfuule w'enjawulo kuba nooli naye akola ekintu ekyamufuula ekyenjawulo tutwale ekyokulabirako kya nyegenyege bampita mu nyegenyege ne muganda wange Mbazira Tony nga nyegenyege mazenga wiiki namba nga badijja gye bali bakuba endongo buli omu bamuwa essaawa emwemu naye nga buli ajja mapiyano nyimba za gundi za hip hop biki nga bali bati omuyingirawo naye njagala nkubuulire bandeeta olunaku lwe alalalala twakuba endongo abantu ne beeziika mu ttaka nyegenyege ne tugisulikayo bajja n'ekintu ekipya abazungu balinnya ku stage bazina bakwata endagala bakola buli kimu banya emiti ebintu by'emiti abaana bajja oba emiti bagisigukulayo batya omuyaye najja n'embuukuli bweti ng'eriko n'amatabi gaayo n'akulaga nti azina naye ebintu bingi bitwagazza abantu bitukyaya ne batugoba mu bifo ebimu omusajja wa forest park globa ye akatandika okuddamu okunjagala nga kooleeta ekivulu bwoti n'agenda alengera erinnya lyange ku posta ne bwembanga ekifaananyi tekiriiko kuliko sona watibijagireta wano emiti gyange gyonna bajjaga Saalongo yakaddamu okunjagala era alina ekifo yakikola n'akigaziye n'agamba kati awo eno kati suno osobola omuleeta emiti agiteekeko enkokoto kati nange kizida kale nno mbadde nnyumya ku nsonga ey'ekintu ekyenjawulo nti ffe twakuliyetingawo enjawulo kati olwaleero batutwala mu shows ne bagamba nti nno tukuliyetinga eddakiika 15 bano abaana b'ebinyanya bajje bateekawo ka vibe akaabo twagaleko ka vibe kaabo eno show gye tugendako e London eriko Bobi Wine eriko Basebatta Betty Mpologoma abayimbi bangi naye batuse ne bagamba nti nno kiki ekyenjawulo kye tuyinza okwongera mu show eno ne bagamba tuleete abaana b'ebinyanya ne batuleeta ne batuteekamu olw'ensonga nti nno tulina ekintu kyaffe kye twakuliyetinga ekyenjawulo kale nno muganda wange naawe ali eyo gamba kimu nti no toggwamu maanyi naye bw'oba oyingira mu mulimo gwaffe guno balayo akantu ak'enjawulo akagenda okukwawula ku DJ Six Stewart akagenda okukwawula ku Mbazira Tone akagenda okukwawula ku DJ Roger akagenda okukwawula ku DJ Shiru naawe ojje kubanga z'olwaleero tukeera ku makya ne tutuula ne DJ Shiru ne tunyumya ku ndongo naye buli omu ng'akuba sitayiro ye buli omu alina ekimwawulako batutwala gye tugenda okukubira nga bamanyi Shiru gundi amaanyi ge gye gali nange agange gye gali ffenna tujja nga tuli ba bidongo naye ng'ate buli omu bamulabira mu kiti kirala ekitegeera DJ Shiru oyo alina atabadde nnyo amawanga naye wantu wangi nnyo gy'agenda kati nga yaliko ekkatalumu yamala okukolerayo olwamala okukolera omusajja ge yakolera ali mu Nigeria namugamba I have my brother in Uganda he's called Sona Ben he's having another style of music can I please give you his number nayingira mu Nigeria nkubidde DJ Shiru give me your number he told me that kati olaba nti no creatingira banno opportunity kubanga omukisa gwa gundi sigwe gugu by the way ekintu ekyo nkyebaliza nnyo oyo mulenzi DJ Shiru kiina nnyo simanyi oba waba alina omutima omubi alabika agulagira walala era Shiru aba alina omutima omubi Katonda ono yakola omusajja oyo agukweka bulungi kubanga si ekyo bamuwaayiriza Shiru walaga kituufu alina omutima omubi simanyi ddi bwagulaga naye kasajja ako kabadde kasajja kalungi kasajja kakolera ewantu
ne kabaako eddibu lye kalabawo omusajja yagaliza kati waliwo ekifo nze nali nagaana okugira nga sikolerawo kiri awo kiri muno mu Kampala ne Kiiru yagenda n'akolerawo ebbanga n'alaba obulungi bwawo kati bwajja baŋŋamba lwaki togendako mu kifo kino ne mugamba saagala mabaala nze muganda wange nanga nti tuyinza okuba togagana n'omusajja waawo mulungi akolagana bulungi n'abantu nemeerawo nga sikiwulira bulungi naye omwana yakola enkwe mpaka bwe yankwasaganya n'omusajja oyo era nenkolawo kati bwe nakolawo ne wannyumira nnyo omusajja asasula bulungi omusajja ayisa bulungi kati nakagamba nga ye olaba kati yagenze akasente teyakakuwadde golaba bambi alwana nnyo okulaba nga akwagaliza mbadde nina emboozi zetunyumya noŋŋamba okeera ku makya nga embeera ekutabukidde ng'omutibaga okutabukidde nga naye tomanyi na kituufu kikyewakoze twakeera ku makya n'eriiri pazo nga tetulina gye tulaga ku sho kakati nemukubira nemuga muganda wange oli otya ogenda kukolerawo olawo nanga siinayo nemugaa nange siinayo kyebonere tetutera kubeera nga tetulinanemuganda naye muganda eriri pazo olunaku lwe tutalinayo sho naffe tutambulemukko byaffe nga mbuuza oliwa nga mugamba ndina masuba naŋŋamba nti tusisinkanewa nga tusinkane ku Supremacy Nankulabi kati tuba tutuuka gundi ku Supremacy n'akubayo essimu ne bamugamba tebakoze kakati ne tutandika okwegaayagaayamu awo tutandika okubuuza tulazeewa kati nga batugamba nti waliwo akafo bakayita Abani kali gundi kali Namuŋŋoona nga tukubayo essimu nga tubagamba bannaye ndi wangi tujjaawo nga omanyi nti Mukama aba yakuwa ekisa bw'otuuka awantu abakuyiikira bajja bangi mubaamu abalungi n'abaki kati tubagamba nti tujjaawo naye mukimanye nti tujja mube nga mututambulizaako amaaso paka bwe tunaatuula kati nga kale tubalinze kati tutuuka ku kifo tukena okutuuka ndoza baye manager abakulu baawo tusanga batulinze katusanisa obalaba nti kakati nga bagamba nti abaana babatwali babatuuzi kati waliwo obwana obw'obuwala obututwale babatuuzi we mugenda kati twagenda omwana mukutte mu ngalo kati nga bakwata ifaana ekamera we bati bwagenda okukeera ku makya nga bagamba omukazi agenda mukalina tumulabye abawanyi omuwala bamuwanya bamuvumye nempulira ennaku ku mutima nengamba nempulira ennaku engamba akaana kabandi akawala bamuvumye yaliwo nenkubira lunabe nemugawaayi omutimbagano ogulaba lulipa zaale lulisubiga ojja kiwulira ero nga ojja kiwulira kati lunaku lukya bukinga okadde tolina kyotegeera olunaku ne lukutabukira n'oluwulira kakati yeyo embeera gyenyinza okugamba gye tutambuliramu enzibu ennyo naye Mukama akuyamba buyambi n'otambula weewaawo kale kakati tusiibula abatulaba emboozi tebankadde baako kusuunayo tuli batuddamu ne tusisinkana olundi mbeebazizza nnyo okutukyazaako ku mukulu gwaffe ogwa emboozi tebankadde mbaako nnyo nange era nga ndaba ne baganda bange abalala babeera bawayo emboozi zitali zimu nze emboozi nina nnyingi kateera kubeera kadde ke katusobola okutusalako naye nga ebyokunyumya nange mba nabyo ng'ate era biwerawerako luliba olwo tuliddamu era ne tusisinkana olulala ne twongera okubeera nga tuwaya mbeebaza mikwano gyange abatwagala ennyo Suna Beni ne muganda wange Bazia Tone mwebala okutwagala entakera mwebala okutubeererawo mwebala okutugumiikiriza naffe CF abali awo bali perfect ennyo mwebala n'okutuwabulanga era we tulindirira okuwabulwa kwammwe buli kaseera kubanga naffe sifa abagamba nti nno buli kimu tukimanyi tulaba kino challenges zino naziri era we mulaba tuwabye mutwanguyiranga mangu ne tutamala kutomera ne mulyoka mugamba twabalaba so toyanzege mbagaliza akaseera akalungi mwebale nnyo mwebali eddala bwete emboozi tebankadde omwanjuzi mbadde Ntale Cyrus badde ne Suna Beni Kagatakula akati ku kamera
teri mulala wabula Senamax ODB Films n'omuteesiteesi Mbogga bali ku ddembe. Emboozi teba nkadde. Bwe bali kulaba, bwe bali kuwuliriza. Oli ku program Emboozi teba nkadde. Katukenkuke ebyedda, mwe bye muyita ebikadde.